walibadde n'ababaka ba Palamenti 130 mu bataano tebamala. Naye bagenda ne bagamba tuleeteyo ow'abalema. Ekifo ky'okugamba nti abakulembeze tubasensitizinge bamanye ebyetaago by'abaki. Tuleeteyo ow'abakyala. Kati abakyala bwe mubeerayo n'ababaka ba Palamenti kiteeka abaana bammwe mu ssomero. Kireetako eddagala mu matereti. Omwana atakuluma ng'ozaala. Abakyala abo mubawulira nga bafungiza ne bagamba nga ababaka b'abakyala kino tekiteekwa kubaawo. Ne bagamba tuleete ababaka b'abavubuka. Omubaka asinga obuto mu Palamenti Saake si bw'abavubuka. Ekitegeeza bannayuganda batuuse ekiseera bamanyi n'okulonda abavubuka ne babatuma emirimu emiki. Naye kati waliyo 10 ery'abavubuka. Tulina ababaka ab'abamagye bo baatugamba ngu tebajja kuteesa ngu bajja kutulaba nti they are listening point. Tebayogera babeeraawo nga batutunuulidde bwe bati okuggyako bwe babaayo okulonda ebintu eby'ekisanja balonda. Era omu ku bo Katumba Wamala yakuba ne Saake ekikonde yajaamusi. Olidde kakati abakanga nze tugamba Palamenti yaffe esaana egendeere. Era waliwo omukyala bamuyita Nambooze abashalira yaleese ekiteeso okukendeeza Palamenti. Z'omu ku bamuwagizi bwe bayita secondaries z'omu yamusayiningideko ti nze mpagira ekiti kubanga ekiteeso oyitamu kiba n'akireeta naye n'akikola ki nze musemba. Naye banange kiri bweki emmese zaatuula mu lukiiko ne zigamba mbu nno papa atulya nnyo tufune omuntu agenda amuteekemu ekide. Omu ku ffe tufunewo wa mmese amuteekemu ekide. Bw'anaabanga ajja nga tuulira ekide kivuga nga ffe tudduka nga twekweka. Emmese zonna ne zikuba mu ngalo ne zigamba ekiteeso kiki ne zigenda ku kyokubiri nti kati kuffe ani atwala ekide. Awo buli gwe bagambanga gobo kati ekizibu ebikolwa ebirungi ebisaana okukola tubimanyi naye abeewaayo okubikola bazibu. Tugenda n'ekiteeso kya Nambooze abashalira kikubweko ebirowoozo bennyini bye twagala okusalako. Balina okuba akalulu nga basemba nti Palamenti efuuke ki. Kati nze bwe ngenda wano ng'emukono engamba nze nkisemba disitulikiti yonna ebeere n'omubaka ki abagamba nti era okalaba olokubako kamanyi gajja butuwangula. Kati nsobola obutafuna bannange kukola ki kunsemba. Naye ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka. Bannange tulina abawi ba buli muntu yenna abeera ku kifo bwa minisita oba obwaladisi olumujjako nga kugamba oli muwi wa pulezidenti ow'amaki. Abo nabo bali eyo bagabana ssente. N'olabira ddala n'omuntu atalina magezi ga kuwa pulezidenti. Olufiga lwaki omwogerako? Mubamanyi be mwagala okwogerako. Naye nga nabo bennyini omu mukyala Kasalina kusaasira yayimirira ku mukolo e Masaka n'agamba pulezidenti nti sebo ndudde okukulabako naye ng'ate yasuubirwa okuba nga amuwa amaki. Abawi b'amagezi basinga na pulezidenti omulundi gumu buli mwaka ng'ate bagenze yabawa amaki. Kubanga mulaba yasinga okumala obudde obungi ng'ayogera buli wasinkana abaki buli wasinkana abawi b'amagezi. Kansuubire nti nno na bino bye njogera tebijjeeko omuti. Naye bassebo ne banyawo ensamala tulina very big government. Ekyo kituufu. Twalibadde ne badokita bangi okusinga abaki wadde ne bakansalas nabo tulina baki bangi. Waliwo eyabuuzizza nti mmwe bannabyabufuzi twawulira nti omusolo gwe tubawa mutoolako ogwammwe percentage. Ekyamazima nga bwe bagambye nze nsasulwa ku muwi wa musolo naye abantu abalya abafuna percentage ku musolo
bakansalayo naye tekyali kibi. Palamenti yalowooza nti bakansala bano bayinza obutafaayo okukubiriza abantu kuwa miki, kyebava babagamba nti buli 10 ekiwoozebwa mu local government tax mwe mutwalako ameka 20%. naye era bagenda ozimala ozigabanya nti bagenda ne bagamba nti Mukono Municipality bwekuŋŋaanya katugambe miliyoni 10, miliyoni 2 ziba z'abakansalas. naye sigamba mbu babayita ne babasimba layini ne babagamba kakati bakansala obugade bwammwe bubuna 2 gwe twala 10. nedda baba bategeeza okukola ku mirimu gyonna egy'abakulembeze abalonde, oba bitabo oba kusasula bakiraaka oba kola ki 20%. bwe kibanga ekyo kibi kiretedde bakansala abamu buli wembagambako nti banange ogwo omusolo gujja kunyiga abantu, era baabo tebaliwo wano kati. ennaku ezo twali ku kanso neŋŋamba omusolo gw'okuyingira amayumba kikafuwe, abantu tebajja guwa wano. abasajja ne babaga Nambooze ndowooza ayagala mukomekuza airtime, ezo sente mwe mwalivudde 20% wamu. era bakansala abo bavaayo era mubalaba eyo ne ku mikutu gya WhatsApp nga banvuma. owulidde ebyo bye bibanvumya, era wano tebakola ki, baliwo. n'olwekyo gwe kansala awo bw'omulaba mubuuze nti oli ku ludda ki. bayiga amagezi amalala, eri munda boogera birala ate ne bwe babasanga eno ne boogera ebiki, naye n'akaseera ak'okulabisa gyekali. tugenda kubalabisa, tusuubira olwaleero nti no mutuwadde amannya gammwe, tugenda kukola WhatsApp group ey'amaanyi. tubadde